Okuggyawo enkola ey'okuba n'ebiwandiiko ebikukiriza okukola mu mawanga g'omukago ogwa East Afrika kyandikosa bannayuganda bangi. Kino kiviira ku ngeri abakozi ba kuno gye beeyisaamu nga balinga abe beegayirira okukola, anti kati abakozesa tebajja kubeeguya kubanga waliwo abakozi bangi mu mawanga gano 5 abaagala emirimu. Okusinzira kwakulira ekitongole kya bannekolera gyange PSFU, Gideon Badagawa, abakozesa baagala abantu abalaga nti balina obumanyirivu obumala era nga bamalirivu okwewaayo ekitalabika mu bannayuganda bangi. Abantu baffe abasinga tebaagala kukola emirimu, baginyooma. Nebanga bafunye emirimu waka 6 kwegamba muntu ajjanga bwayagala ne wajja leeti teryamugambako, kwegamba ebintu byonna babikola nga bwe baagala, kwegamba we are so slow mu bye tukola. Mu kiseera kino bannansi b'amawanga amalala bangi abakolera mu Uganda nga wano Badagawa wasibidde bannayuganda nabo okwetwalira omukisa bakolere mu mawanga amalala. Private sector wano abali wano baagala nnyo omuntu alina kyamanyi, si kuba bubi nti olina diguli oba olina diploma. Ekipapula tekigasa mu private sector, obumanyirivu kyekisinga obukulu, practical skills. Kugamba omuntu ng'olina amagezi ag'omu mutwe naye nga n'ag'emikono nago osobola okukola ki, osobola okugakozesa. Akulira abakozi mu banka Standard Chartered Harriet Musoki agamba nti abantu balina okweyongera obumanyirivu balabe nga nabo basobola okukolera mu mawanga ago. Nefe ba staff baffe tumanyi tubagamba nti omanyi olina okuteekayo omutima bw'oba okukola omulimu, era ffe tugezaako nnyo okulaba nti wadde omuntu talina experience naye bw'aba azze okukola omulimu ng'alina attitude oba ekyagala okukola, tugezaako okulaba tugezaako okumukumaakuma tulabe nti no, you know what, experience gy'atalina ebweru asobola ogisanga ku Standard Chartered Bank. Era omukago gw'amawanga gano gwasalawo okukkiriza abantu okusala ne bayingira mu nsi zaabwe nga kino kye kimu ekiruubirirwa okutumbula ebyenfuna mu kitundu kino. Lubega Emmanuel, WBS TV.